tewalina linnya kati wali osuubira sente zo Marvin njagala wajja nga tolina nampisa wenna okyali muziri embeera zammwe simanyi oba eza kaliyoki wenna nga weeyisanga bw'oyagala buli omu nga takwagalawo wano nembeera ku sayidi yo nenkuweereza ng'osobole okubeerawo wano waneno n'obeerawo ku lwami kirayikira kikazi kyobadde obeera nakyo Marvin ate sagala onneepangeko eno ennyumba siiyo kinyala bakimanye ekitanda kya box kyetwebakiddeko myaka na myaka tekirina kweyadereka design gulayo ku kitanda nze nkikooyi nagula ekitanda si kyokka njagala n'ebifaananyi mu nyumba tekemu ebifaananyi ennyumba enyo neggwerabayo omuntu ayingiratugenda twekubya ebifaananyi ezo byokwanjula ezo sente zibamanya nze ngenda zijja hani tugenda tuzisi twekubyayo ku bifaananyi tuwereko like this oba mupozinzeemu nga bwe muti ekitegeera abaana batulaga kyotulabiriira Uncle Peter nange mbadde nteesa nange bangulira ekitanda kuba kati nsula kafalisa ate kati mbadde bampamba nansula ku sementi nange nagasulako olonyi nekibubu kyange kibubu kyange kikyala kyakitiibwa mutunuulira yenna omulabanga tetulasula kafaliso kalnabadde akyalina byagamba wadde okyagamba kibubu kyange kisobola kisuza okugundi ku kato kafaliso wakebakako nze nangenda okuzukanga omugongo goyagala kibubu kyoyagala kibasa mufaliso nga bwonogamba kuba kati kinene ekibubu kyange kinene kati mba saagala getaga size enenomwana alaka afunyeyo kibubu ekirala wamwayagala 6x6 kale tugende naawe yo obadde ki kale tugende weyogeza kibubu kikyogamba ekyo kyoyogerako simanya kinene simanya biki bikwata yenga sebuubuza kwankumpita namubuuziza kwankwako tewawuliti mamani malayika abantu wano mukyusiza nnyo ebintu bingi nga siriwo ngaki saagala weebuzeebuze ng'oleetamu ebitaliimu kibubu kikyoyogerako edda lwaki temukyebuuza nankopita mwalekerawo okwekwana oba Marvin ebyo byoyogera simanya kwekwana simanya biki byali byaddala byaggwawo dda nze Peter ndaba mulabe kati kibubu kikyobadde oyogerako kibubu bikwatako nina okubimanya wenga wano Marvin oliwo kulwani ekyo si yensonga ekikulu yensonga ani yakuleetawo mbuuza ani yakuleetawo siize naye ani yakuleeta I understand. I went overboard. Overboard? Just overboard, ojogeranga kuli yaffe obakkedo. Of course not. That is in the just not in the
Esia, go ati batiisa. Wali tutera kukwogera nange. Neggo n'okwata n'eddambi yange oyagala kuntema. Sinadde njagala oyogeramu. Nogaa ntogera kunsalako n'okunsalako egundi. Ndabwe tebasaagana. Tasakikiriza nti yonadde nsala. Ate olumaani tonkwata nako. Tafanja bimanya ebisigadde byonna byamubekako. Ebyo byolowooza simanya byayagala okumanya simanya biki byonna tebikyalowooza eddakyuka. Wakola otya ma? Nakyuka. Nkolako wakyuka n'ennyambala. Kati mbeerako Peter Mbu ng'akulaba ng'oli bw'oti. Mbongera asigala nga bw'ati. Nze nagamba ekisooka kyotamanyiiko nti ndi mugezi. Omanyi amagezi ge nnina wano? Omanyi ensonga lwaki balinze mbakulira nze makulu waabwe abazinyi benzina nabo? Because ndi mugezi. Nekana yendaba. Sinadde mpisa kugwa mazima. Gotusola kunzija mazima bagajambwe bato. Sakunade sobola kukola. Olangire bansi bamukomera tebantulugunya nga gwe wantulugunya. Lwaki yo tebakutwala n'otandika okukola mu batulugunya nalufeenya? Wetonda. Yajja kumpuliza kagende kufumbira amazzi. Ekiti? Onfumbira amazzi? Nina n'abaganyogoga tetonfumbira amazzi gookya. Just gakunaaba. Saagala amazzi gookya ngenda kunaaba ganyogoga. Nze walonda bekunga naaba n'amazzi agookya. Lwaki togansaba? Gaakunfuula kabirigi. Lwaki togansaba? Sigaagala nenge. Mukazi ayagala kunjokya nga ngende nkufumbira amazzi agookya. Bulijjo nga toganfumbira. Bulijjo lwaki oleka Tina n'aganfumbira? Weefudde ki? Gana abayo. Ne bw'ona okola ki? Leero ndi serious nkaayi. Ani? Yali mukazi ki? Kali mukazi namukyala. Ekyo kyenkubuuziza. Wakyawaani? Bitakola ekyangenda okukola. Bamanyi kyengenda okukola. Waliwo de gwasalasala bufefefe. Ngenda tandika n'ekyo ekikuzunza. Ekiriwa? Tamanyi kikuzunza? Bwe nakitandikirako ogenda kitega. Mba ngenze kukola. Kale ngenda kutandika nakusalako omulimu ogwo. Ogwo omulimu ogukuleetera ebizibu n'ozungazunga. Emirimu gyo gyava mu mikono. Mukazi badde mandugaliise gangi. Has it come to that? Nsaba kutawulira. Nsaba kutawulira ngende naawe. Omanyi owo. Genda ojjula emmere wemmalira okunaaba. Tuba tulya buli. Omuntu byetunaabifeemu. Sola nabafeemu. Onkufu okumitira y'ebiso. Oba oteka sabbuuni n'engwa ku ttayi. Yemina mbadde njala. Sagala nange dinamu. Kale sikunaza tunaabe ffeemu. Nyongera ekyantuuseeko. Ate taata ongenda kibuga. Tajja bikkiriza kubanza ebisimukwa. Nakutta amaloboozi. Galiwo. Mbogoola nga ni musimu. Ntegeke. Nagenze kali njakulaga Tina omugwa gwankozeseza ye ogutaddewo. Nabyekeza ddala. Tolina kyobina. Kamukwata kuku. Nalinedde nsaaga Kale genda ojjule. Kale genda ojjule.
nsookayo sikyagaze kusookayo kiri waka wano ekyobomaya lafuta omuntu yakusonyiwa ng'oyenze kweyenda gwakendeeza laabu ontiisatiisa kwetondedde mbukakati mbubenkutiisatiisa nawe ogenda kunyongera ontiisatiisa nedda nze meezi naye maze nadde gestinsalambwali genda obire mu baraks nadde nsaaga bannange kale jantusa kyeka ne maama we yali bulwanyi nze omukyala wamaka tekatebuuzaki sitina tina ngafumba bikinze ngafumba olunaku olwaleero olukulu nnyo kansonga mamubulumanyi kubanga tukomewo twegase ffenna era tutwale guno omukisa olwaleero tusabeko twebaze mutonzi byatuyisizaamu bingi nnyo nabiri kubula esita wuuyo nabamuwambye bino biri wali n'ebirala nabyo sitasobola kuyisa mu kamwa ng'ogaseeko n'emiguwa mulamu gino nejjambiya naye ng'ebyo tubitadde emabbali twebaze olunaku olwaleero tumwebaze ate era tusabe okukola ki okutwongera otukuuma ngenda gamba tina atukulembere mu ssaala eyo naye wamala okusaba essaala eyo buli omu amusabe kyayagala tina Gutujja. eze katumbuzo wandifayo kubuli tusabe amina mukama kwebaza famire eno nga bwogigasa olunaku olwaleero gyongere gigatta ekolere wamu ababuze balekerawo okubula ne bawambye n'enjambiya balekerawo zijjayo n'abadde mu kkomera obasonyiwe famire eno ekomewo ekomyewo omukwano gwe yali erina ekimu kisigaye nga bwe kyali weewaawo amina sokunki ulanagotutunubafanyenenebakemu subira nawe hanyojja kikigwata atumire emmezi nsanze mpumuddeko ekisenge sola genda kukola mukintu sagala kuoganiza nze omanyire era njagala kukola ne music yinza okuoganiza
otwo tuyinza okunkwata mu kisenge naawe okimanyi saagaakukolera mu kisenge kanze tetukolera wano nkukoma kenaabaka mu buliri lwaki kenaabaka weka mu buliri ate lwaki ngenda nayebaka mu buliri nga nanze nanga buliri bumba oli wanezyakuluma wekakazisituluma fena nja kujja nange nze nebwerayo nja kujja kamala okukola kati kyekikugambye ojje muddiira sikuyagala ensi ezikulema wekka kale kazimume nzekka kubanga zezo omanyi ina omusaayi ogutalwala naye ate gwe omusaayi olina omusaayi ogulwala ate naye kiki ennaku zino ddala mu kisenge nze ngenda kukola nsagaapunda ate nedda njagala beera wanendawo ate nyina byenjagala twogereko nkimanyi nina byeyagala twogereko ate ennaku zino okyuse sina byenkyuseemu ompisiza ddala nga atali mukyalawo nzigompisa ngaomwami wo peter nze kyenjagala okimanyi kale genda mu kisenge ngenda njagala naye kyenjagala okimanyi njagala tusanyukeko ng'abafumbo anti siganye oyagala tusanyukeko ng'abafumbo naye wowange tebuli setodi kyoba omanya n'ebintu bingi ku bwongo kati tujja sanyukana bulungi gwe tofaayo nze nja kutereeza tugende tugezeko tulabe oba toli bulungi olwo mbweyagala nkuwemu akadde tekigenda soboka tekijja soboka ate nowaka gwegenda okukola bamuyitaga enkya ku mulimu olaba olina teemulomulamu tugende tulabe just relaxing the mind then I sit down on a laptop tugende turelaxingira eri tujja ntugenda ate nsaga abantu abalimirako bantama ndeka abantu abalimirako bantama Peter jangu jangu tugende kale mpulira obunafunafu ngenda soka nkunyiga emasaji tugende kale kamala okujjako tv ngenda kujja
Zikukakuleetedde caayi. Ntatedde caayi? Nga saagala kunywa. Awe nkunywe caayi. Agenda wola. Nedda zukuka omunywe kati agenda wola. Nkezezza nnyo. Essaawa zaweze edda 3. Tina. Yakunywa dda caayi. Nawe jangu omunywe kati. Lwaki omunkaka? Njaniko. Kubadde ngomba caayi kumakya kuneeno nga mbadde sina. Anti kati olaba okuva biri we byatuuseeyo. Njagala nkulabirire. Njagala obeere musanyufu. Caayi. Sooka nnyo. Ki kyoyagala okutegeeza? Kyasina. Emavini weekoza. Efe naakunaaba mu maaso. Enywa. Kati ate ekyo kigaana kunywa. Nywa caayi. Kuba nti nywedde caayi. Kiki? Kyasina. Nze tonneepankirako nywa caayi. Kyanjoga. Kati ate sobola kungamba eggulo nti alina gy'alaga. Kera kwezi n'otamula n'ogenda. So 5 days. You've lived for 5 days.
just I can't do anything. You call it Chimkwana. You even have temperature. Yeah. Unagenda tusanga tichi tukoze musakoje. Tuli mu nyumba yaabwe. Tulidde emmere yaabwe nga tebagituwadde kiki. Kiki ndiramu. You'll be okay. What is it? What can I bring for you? It's okay. Esther, nawe. Esther. I want you to be lively. I want you to be lively. Auntie, I'll be fine. Don't worry. Esther, nawe. Nothing in the car. Sinamanyi omenya. Kale kati menya munze kwa. Ndeka. When? Chichi. If something is wrong. Something is wrong. What is it? I'll be fine. You take me along. Chichi, like, katinze omusajja wo mw'otangamba ekikulu. How do you want me to know? How? Oyagala mmanyi nti kati ndowooza nsobola obba obulungi nga toli bulungi mazima. Mwanawena weeraba opeeruse. Baby, come on. Baby, come on. Baba, madde nkuleetedde chai. Nze ngenda kumuwa omwoyo oyo. Chaddemu sukaali. Nakisalira sukaali. Kati kyobadde tosobola kirowoozaako. Njagala bintu bikaayirira. Kibadde tosobola kirowoozaako nti ayagala bintu bikaawa. Komuleetera ebintu ebiwoomamu. Kwata ebintu. Ekyokulowooza nti okumanya nti omuntu ayagala ebintu ebikaawa. Nakubuuziza ne ku makya n'oŋŋamba just kiki lwaki togenda mu ddwaliro? Era ndowooza ngenda endala ku musawo. Kimuka nno ogende mu ddwaliro. Kitange munafu. Naye baaba, engeri Marvin gy'abadde akulabirira. Oyinza okugamba ye musawo ali mu kujjanjaba? Mumanyi ebyammwe namwe. Gwe wano Peter tamulabirira. Peter tamulabirira. Wanje? Yangu ogende mu ddwaliro. Ndaba omufaako nnyo. Kirimu obuzibu. Nkuyambeko okusituka? Njasituka. Just bw'onafuna naye nga nsobola okusituka wansi. Bw'onafuna naye? Nina mu ddwaliro. Leetera ka blanketi ako. Oyinza okwetegeka agenda mu ddwaliro. Ate abadde ki?
Ntolaba nti teyeewulira bulungi. Ate ekisobozi kali asobola okuba nga teyeewulira bulungi ng'akooye bukooye. Ate gwolaga. Kiseme tekakyampulira. Embeera omulwadde. Ndaba waggulu. Esther mbadde nkuleetera omuyimbi. Mbadde mu ddwaliro. Abagambye oyagala ebikaawa. Bino bikaawa bulungi nze nva kulyako.